Olunaku lw'eggulo abanupo bategeeza nga bwe bagenda okuddamu okutalaga eggwanga mu kaweefube w'okukunga obuwagizi nga beetegekera akalulu ka 2026. Kino kyaddiridde ensisinkano gye babaddemu ne poliisi mwe bakkaanyiriza ku bukwakkulizo obw'enjawulo obulina okutuukirizibwa abanuupu. Tugenda kuddamu wiiki ejja bundi bujo ku Mande gye tulaga era pulogulaamu ejja kufuluma ennaku endala we tugenda okugenda. Akawungeezi kajjo poliisi nayo yafulumiza ekiwandiiko ekirambulula ebyo byatuukiddwako mu nsisinkano eno. Ekiwandiiko kino kirambulula obukwakkulizo 7 obulina okutuukirizibwa abanuupu okusobola okugenda maaso n'enkuŋŋaana zaabwe. Mu buno mulimu obutakkiriza muntu yenna kutambulira waggulu ku mmotoka, okukakasa nti mmotoka ezikozesebwa bannakibiina tezitikka bubindo oba okususa mu nnamba y'abantu be zirina okutikka, obutavuga ndiima, okwewala okutambula n'oluseregende lwa mmotoka oba pikipiki nga bava e Kampala okugenda mu bitundu ebirala, okwewala okusosonkereza oba okulumbagana ab'ebyokwerinda nga bali ku mirimu gyabwe, n'okukomya mangu okwenyigira mu kulungamya entambula y'ebidduka ku makubo. Poliisi era esabye n'abakulembeze ba NUP okutwala obuvunaanyizibwa ku buli muntu gwe baba batambudde naye omuli n'ebinaaba bisobye. Kyokka kuli oludda oluvuganya gavumenti era nga ye ssekama w'ekibiina ki NUP, Joel Ssenyonyi, atutegeezezza nti baakufuba okugoberera obukwakkulizo buno yadde ng'obumu buzibu okutuukiriza. Ng'abakulembeze naye gye tutuuka waliwo abantu bangi batwegattako. Abamu bona ayagala bwa kansala, ono ayagala bwa MP na kibajja ne batwegattako mu konvoyi eyo. Kakati twagambye poliisi obwo tebuyinza kuba buvunaanyizibwa bwaffe nti kakati tugenda kubeera tutandika okulondoola abanye abalala batwegasseeko naki amamotoka gabeera mangi mu kkubo. Baagambye n'okugamba nti abantu baffe bakontrolinga traffic n'ebirala. Tubategeeza nga poliisi mutugize obuvunaanyizibwa bwammwe kubanga tetwalyagadde kubanga ffe tukontrolinga traffic n'ebirala, naye oluusi abantu baffe balabanga tewali musirikale aliwo naki ne bagezaako okuyambayambako traffic etambule. Ekya kuba poliisi yagambye nti tujja kwetikka obuvunaanyizibwa ku ebyo byonna ebinaatuukangawo, twabagambye ekyo of course tekisoboka. Teeka ki gye beesigamako okugamba bwe batyo nti katulina eyo gye tugenze abantu bazze okutwegattako katugambe omuntu oyo akoze ensobi era onenyanza. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ku Mande abanuupu banaatuukiriza ebiragiro bino bwe banaaba boolekera mu disitulikiti y'e Bundibujjo okusisinkana abawagizi baabwe. Peter Serugo, NTV ku ssaawa emu.